Kokonjeru zone n'ebyalo byonna ebiriranyeewo mwawulidde amawulire gano ekiro ekikeesezza nti Ssaalongo ono avudde mulamu bw'ensi eno. Mukimanyi bulungi nti ebbanga si ddene nnyo nga taata waffe ono kati omugenzi Ssewagudde yali omusajja ow'amaanyi empagi mu kitundu kyaffe kino, ate mu ekereziya yaffe eri ya Mugongo Sub-Parish. Ebbanga si ddene era maama ffenna twongera okumusabira essaala. Ebbanga si ddene ate tuli mu bitalo bino. Twebaza bamulirwana mutukoze bulungi nti okuva amawulire gano we gaguddewo muli mu kwetala mudda wano ne wali. Twebaza abatuwadde ensimbi. Mukimanyi bulungi nti ekiseera kino kye tulimu nga twetegekera ennaku enkulu si kyangu, naddala oludda olw'ebyensimbi. Era oludda wali we mulaba emmeeza twataddewo mutabani waffe oyo. Mukimanyi bulungi nti wano empisa yaffe ne waliba Pulezidenti Museveni naye bamuwa, tulina okuwa amabugo kubanga gwe oba omaze okugenda enteekateeka zonna zandibadde ku ggwe, naye gwe oba omaze okuva mu bulamu bw'ensi eno. Buli alina kyalina ojja kitwala wali, ate kyonna kyonoowa tujja kyogeraku nawe okulenkya. Omubiri gwa munnaffe gumaze okutuuka era twebaza bannaffe abafino service ayagala okukubako eriiso era osobola okugenda mpola mpola. Abakyala bonna abali mu ffumbiro, abali mu kutulabirira eri olubuto, namwe tubeebazizza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twebaza abakulembeze bonna okukwatiza awamu kubanga ebintu byatusobedde dda okuva obudde obw'okumakya. Tuli mu kwetala, tudda wano na wali, era tusaasira nnyo maama Ssewagudde nga mukulembeze mu kabondo ka St. Javiera, naye tumusaasidde kibanange ekitalo nnyo, kitalo ddala. Twongere okweteekateeka kubanga mu nsi muno tuli bayise. Ono agenze naye nsuubira nti gwe nange olina okulaba ng'oddako. N'olw'ebigambo ebyo tujja genda twogera mpola mpola. Ssebusebyo naye tukwebazizza nnyo nti otukoze bulungi. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Mukama yeebazibwe nnyo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna.
tumukubire mu ngalo. Amawulire g'okufa buli muntu agafunye mu nfuna ye. Erinnya n'eddoboozi mpitibwa omusumba Bosa Francis, abasinga obungi bamanyi Nanfumba. Neddira Ndiga Akabbiro Mpologoma. Nzaalibwa ku Mabuye mu Gomba. Olwo nagalamidde wano olwaleero essaawa eno, mwana wa mukulu wange Bweddu. Nfunye amawulire g'okufa kw'omutabani. Mbadde nva Kiboga gye nasuze sayidi eyo. Mbadde nnyinayo omukolo gw'okwanjula gwe nva okukolako. Bwe ntuuse ewange wano ensangi, mulimu essimu ezitatera kukubira. Naye bw'olaba essimu eyo ng'ekkubira oyinza okwebuuza ebibuuzo. Ndabye essimu ya mukulu wange omu ku b'endiga. Ndudde okwogerako naye ne neebuuza baaba ataŋŋamba ki. Naye olw'okuba ku kyalo kwali mmanyi tulinako abalwadde babiri, ebirowoozo binzijjidde nti wandiba nga waliwo agenze. Ab'endiga tuli bangi. Nensooka nkubira mutabani wa Kasozi. Ne mubuuza Kasozi, ebiri ekyengera kyempulidde kituufu? N'aŋŋamba kituufu. Kasozi simatidde kyaŋŋambye ne nkubira muwala wange ekibuye. N'aŋŋamba tuli wano. Kitalo nnyo, ssentebe taata tweyanzeege, ate ensonga tugenda gitambuza bulungi nnyo. Tugenda kutuula akawungezi k'olwaleero, tuteeketeeke mutabani waffe agenze atya, mutabani waffe azikiddwa atya, mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kitalo nnyo, bassebo ne banyabo nga ssentebe bwakikkaatiriza nti emmeeza eri bambi, abafumbi babali batuuse, abo tebakolera bwereere. Fino service gye mulabako tekolera bwereere, ya ssente. Ekyamazima gali nti twaniriza 1000, twaniriza 500, twaniriza 1,000, twaniriza akakadde. Buli alina kyolina mu nsawo. Tolinda nti ate namwanduka mulabe ati kandabima. Genda bugenzi ku mmeeza, wali omwami oyo mutabani waffe Wandiga ajja kutuusa buli kimu ky'onaamugamba. Teekayo linnya lyo ky'owadde. Baby,
Mukama Ssaalongo mugulire enzigi z'eggulu addeyo mu butaka omutali kufa atebenkere butebenkezi musanyu litaggwaawo abooluganda tukuŋŋaanye mu linnya lya paati n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu abooluganda mbaaniriza n'essanyu mu kikolwa kino ekitukuvu enneema ya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusekima okwammwe mutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Bakungubazi bannange mbasaasira nnyo kitalo ddala ekyokuviibwako Ssaalongo Kingi Pawulo Omukama gwe yayise. Tumusabire engeri gy'avudde mu bulamu obw'ensi eno nga zeeri omutonzi we amusaasire ate amuyingize mu bwakabaka obutaggwaawo yeesiime naye olubeerera. Ayi Mukama w'ekimuli ekitaggwaawo ayi Mukama w'ekimuli ekitaggwaawo ayi Mukama w'ekimuli ekitaggwaawo tuli boonoonyi tetutuukiridde mu bingi twetondere Omukama atusaasire tulyoke tusaanire okusoma obulungi ekitambiro kya mmisa nga tumuwanjagira okusaasira Ssaalongo ono yatufudde ku maaso. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu omusinze onsingire ddala kimbanegayira bali omutuukirivu malayika bonna n'abatuukirivu namwe baganda bange okunsabira Omukama Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatura ekisa ffenna atusonyiwe ebibi byaffe atutuuse mulamu obutaggwaawo. Ayi Mukama omusasizi saasira ayi Mukama omusasizi saasira. Nze mmanyi ng'omununuzi wange mulamu. Bye tusoma mu kitabo kya Yubu. Awo Yubu n'agamba nti n'alyagadde ebigambo byange biwandiikibwe bikubibwemu ekitabo, singa byoleddwa ku lwazi n'ekkalaamu okumala emirembe gyonna. Nze mmanyi ng'omununuzi wange mulamu, nga ne mu luvannyuma ndizuukira mu bafu, n'enziramu okwambazibwa olususu lwange. Katonda wange ndimulabira mu mubiri gwange, gwendiraba nze mwene n'amaaso gange. Galimwekaliriza so si mulala. Essuubi eryo literedde mu nda yange. Abooluganda ebyo Mukama yabyogera. Abafiira mu Mukama bamukisa, abafiira mu Mukama besimye abafiira mu Mukama bamukisa, abafiira mu Mukama bamukisa, abafiira mu Mukama besimye abafiira mu Mukama bali
bagoberera bye bakora bye bagenze nabyo bahumude 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 mu Mukama bahumude mutende omusango bwe gwagejja enneema yo neeyitirira nnyo bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'Erooma omutwe gwa 5 olunyiriri lwa 17 okutuuka ku lwa 21. Abooluganda, olw'omusango ogwa walumbe yakajjala ng'afulumye kw'omu alabisa abaafuna akeesedde k'enneema n'ekirabo n'obutuukirivu balikajjala mu bulamu nga bafulumye kw'omu Yesu Kristo. Kale nno ng'omusango gw'omu bwe guleetera abantu bonna omusango, bwe kityo era omu olw'okubeera obutuukirivu aleetera abantu bonna okutukuzibwa okw'obulamu. Anti ng'era olw'obutawulira bw'omuntu omu abangi bwe baafuuka aboonoonyi, bwe kityo era olw'obuwulize bw'omu bangi balifuuka abatuukirivu. Etteeka lyajja kwongera bwongezi musango. Omusango bwe gwagejja enneema yo neeyitirira nnyo ng'ekibi bwe kyakajjala okuzikiriza n'enneema bw'ekajjala ebyo okutukuza. N'enneema bw'ekajjala eby'okutukuza okuleeta obulamu obutaggwaawo ku bwa Yesu Kristo Mukama owaffe. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera bakristu baganda bange, tuyimirire okwaniriza amawulire agasanyusa ag'Evvanjiri. Evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo evudde mu Yohanna. Ayi Mukama, Yesu n'atuuka e Betaniya n'asanga nga Laazaalo yakamala ennaku 4 mu ntaana. Betaniya kyali kirinaanye Yerusaalemu sitadiyo nga 15. Abayudaaya bangi baali bazze ewa Malita ne Maliya mu lumbe lwa mwannyinaabwe. Malita bwe yawulira nga Yesu atuuse n'agenda okumusisinkana. Maliya ye n'asigala mu nju. Malita n'agamba Yesu nti, "Ssebo, singa wali wano mwannyinaze teyandifudde. Naye nakaakati mmanyi nga buli ky'onooba osabye Katonda, Katonda anaakikuwa." Yesu n'amugamba nti, "Mwannyoko
ajja kuzuukira. Marita n'amugamba nti alizuukira mazuukira ag'olunaku olw'oluvannyuma. Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira, nze bulamu, anzikiriza ne bw'alifa aliba mulamu. Era buli yenna omulamu anzikiriza talifa emirembe gyonna. Ekyo okikkiriza? Ye n'amuddamu nti weewaawo ssebo, nze nakkiriza dda nga ye ggwe Kristo omwana wa Katonda omulamu, ye ggwe ow'okujja mu nsi muno. Ebigambo by'Evvanjiri eno bikomye wano. Ogulumizibwe Yesu Kristo ayogedde naffe. Ogulumizibwe na olw'ekikangaba kino ekyatugwiridde ffenna olw'okuviirwako Ssaalongo Kiyingi Pawulo omwagalwa waffe, tukubye omwaliro guno omutukuvu okumusabira kati nga takyasobola kwesabira, nga takyeyinza, tetuyimiriddewo ku lulwe ate okuwanjagira Omukama eyo gy'alaze asobole okumwaniriza amutuuse mu kifo eky'okwesiima obulamu obutaggwaawo. Mwana mukulu waffe ow'ekitundu kino ekyengera Musajja Lawrence Kanyike abatumidde nnyo, naye ate n'asinga okubasaasira okuviirwako omukristu ono Kiyingi Pawulo. Waliwo abasosolooti abasoma ne Ssaalongo ono enswanjere mu seminariyo ng'atandiikiriza. Waliwo omugenzi Father Francis Xavier Lubanga ate ne muganda we Father Charles Lwanga Sekabira ne bazaala ensambya bali ne Ssaalongo ono Kiyingi Pawulo enswanjere nga batandiikiza olugendo ate olw'okufuuka abasosolooti newankubadde nga Ssaalongo teyeyongerayo, naye nga Father Charles Lwanga Sekabira abasaasidde nnyo okuba nti nno munne bwe babeera naye mu ssomero nga batandikiza primary school ate Omukama yamuyise, babasaasidde nnyo ate ne babakubagiriza ddala bajja kwongera okusabira omugenzi mu bitambi by'abamisa ebinaddirira. Ekikangabwa ekyokufa ffenna kitukuba wala era kitutowaza nnyo naddala bwe tubeera mu nsi eno ejjudde ebisoomoozo eby'ekika ekyawaggulu ebitali bimu, ensi etali mu nsonyi ennaku zino, ensi etali mu mirembe egyo gye twalibadde twegonga okuba najjo, n'ebintu ebitasanyusa bingi newankubadde ng'ebyesanyu bibaamu. Tusaanye okwenyweza Buluganda, Omukama tumulabewo mu byonna bye tukola, kubanga tuba abalamu ate ne bwe tuba nga tufudde ye Omukama asigalawo nga yaliwo okutusaasira n'okutubudaabuda ate mu ngeri ey'enjawulo okutwaniriza eyo gye tuba tulaze, kubanga tuba tetukyali ku nsi nga tetukyeyinza. Kikirwaki tuziikibwa n'okuziikibwa ng'emibiri gyaffe tegikyali mu kantu, tekyasobola kweyamba mu kino ne mu kiri. Awo nno tusaanye okumalako obulamu bwaffe obw'oku nsi nga tusanyusa Omukama newankubadde nga Omukama tetumulaba. Mu katikisimu tusoma nti Katonda mwoyo mwerere talina mubiri. Toyinza kugamba nti natambudde mu sitenseni nesinkana Omukama tekisoboka, naye Omukama omulabira mu munno oyo aba akulinaanye kubanga yatutonda mu kifaananyi kye yennyini. Awo nno Omukama ono bwe kiba nga kizibu kyakumulaba ng'oggyeko okumusanga mu munno, tusaanye tumulabewo mu bulamu bwaffe, tusemberere gy'ali nga tukola ebyo ate ebyandibadde bitusaanyiza okweyita nti ffe tuli ba Katonda, tuli ba Mukama, oba tuli balamu oba tuli balwadde oba waliwo ebitusoomooza. Omukama ono tusaanye tumulabewo ebbanga lyonna, kubanga ffe tetweyinza, tetulina bwe tuli. Omawo akafaananyi oyinza okulowooza gye wali nga tonnazaalibwa, tekisoboka kubanga wali tolina kyomanyi, nga tomanyi nti oba onaaba nawo. Sinakumanya kyokka tolina kye wali, naye Omukama n'ajja mu kisa kye n'akutonda ng'ayita mu bakadde bo, bwe buyinza bwa Katonda, ate n'akutweza ku nsi n'akugabirira, n'akolera ng'ekyewuunyo buli kaseera, buli lunaku n'ozuka ng'oli mulamu. Ebintu bino tusaanye okuyita bitwala for granted, ne wabula okujjukiranga nti waliwo oyo
atusindiikiriza n'enneeme ez'okubeera abalamu, oyo atuwa obulamu. Oyo tuzuuka ku makya Mukama twali tumwebaza, n'ozuuka ng'olina amaanyi, nga toli mulwadde, ng'owulira okyalina obulamu, ogenda okukola emirimu gyo, ogenda okukyalira ku banno, ogenda okusanyukamu. Ebintu bino twali badde tubitunuulira nnyo ne tusinzira okukwebaza Omukama oyo atugirira ekisa n'abitusembereza. Ogendako malwaliro n'olaba abantu nga balwadde ddala, amagulu bagawanise, okuba mu kifo n'ogamba nzaani Omukama bwakyasaasidde, atalina wannuma, ndya n'okunywa neebaka n'otulo. Omukama nno tusaanye tukyukire nga gyali tumwebazenga. Oyinza okuba nga tolina maanyi gasoma ssaala mpitirivu, naye okwebaza owebaza nti sebo weebale nnyo okubeera nange, okumpa obulamu n'okumbezaawo, kyali badde kitukulemberamu nnyo. Ate ne mu bisoomoozo kakati nga bwe tuli mu kaseera ak'okufa, akaseera akazibu ennyo, Omukama tusaanye tusigale nga tumulabawo, kubanga yatuwa ate era yajjawo. Ffe tetulina gwe tuli nga bwe ŋŋambye, naye ye bw'aba nga yasiima n'atuwa Ssaalongo ono, kati ate tusinziire ku kukkiriza kwe tulina, twongere okumumukwasa nti sebo watuwa Ssaalongo ono, kakati ate wamweddiza, musaasire byonna ebyamusobako, omuwummuze mu ddembe, ate ng'atuuse mu kwesiima naffe akyukire gye tuli, atuwerekereze enneema ezo naffe ezinaatusobozesa okuyita mu nsi eno etali nnyangu nnyo, naffe tusobole okutuuka eyo twesiime naye olubeerera. Tuwulidde mu ssomo erisoose mu kitabo kya Yobu. Yobu yali musajja mukkiriza nnyo ng'atya Katonda, era yalina emikisa nti yali musajja mugagga. Mukama yali amuwadde omukisa okubeera omusajja ow'essente empitirivu nga mugagga nnyo. Naye omuwandiisi w'ekitabo kino eky'amagezi Kabaka Solomooni ayogerwako mu bitabo ebitukuvu, yateekawo akafubo wakati wa Katonda ne Sitaani. Sitaani ng'agamba Katonda nti omusajja oyo Yobu akwesiga nnyo kubanga omuwadde ebintu bingi nnyo, alina amataka mangi, buli kaseera ewuwe tewaggwa bijjulo, abantu tewaggwa wuwe, babeera mu kusanyuka, faamu ziringanga faamu. Kugamba musajja mugagga nnyo yeebuzibwako aweebwa ekitiibwa olw'ebintu by'alina. Akwesiga kubanga omuwadde, naye gwe kola ekintu kimu kyokka, ebyo byonna by'alina bimugjeeko. Ojja kulaba bw'anaakuvuma akwegaane, kubanga ojja kuba tomuyambye. Katonda n'agamba Sitaani ono mu kafubo kano, n'amugamba nti Yobu mumanyi, nze namuwa era ategera bulungi bino nze mbimuwadde. Ne bwe n'agamba nti nkambi muggyeko, omusajja oyo ajja kusigala nga nzikiriza era nga ntya. Sitaani n'amugamba nti tekisoboka, ffe ku nsi eyo tunyumirwa nnyo nga tulina, naye bwe tuba nga tetulina oba tokyalina makulu. N'amugamba kale nkuwadde olusa, genda Yobu omuggyeko byonna, amataka gatwale, abaana be bonna batte, naye tokwata ku bulamu bwe, muleke tusobole okulaba oba gwe ky'oŋŋambye ekyo ekisinga amakulu ku kyenkugambye. Namugamba kale. Era mu kaseera mpawe kaaga Yobu n'atandika okulaba kubonaabona nga talina musango, kubanga yali atya Katonda era nga kyakulabirako kirungi, naye ebintu byonna bye yalina ebingi ne bigenda nga bimuvaako, byonna ne babitwala. Abaana be baali mu nnyumba nga bali mu kusanyuka, bali ku kijjulo, ennyumba ne bakuba ne bafa. Yobu aba ali awo ne bamusindikira message, omuweereza najja n'amugamba abaana babadde mu nnyumba nga bali mu kujaguza, ennyumba ne bakuba bonna ne bafa. Yobu ne yeebuuza kituuse wange ekivuddewa, n'asiriikirira. Aba ali awo omuweereza omulala najja n'amugamba tubadde ku faamu eyo nga tulabirira ente, abasajja bazze ne batukubakuba ffenna, abalala no bafudde, nze nzekka awonyeewo, era kwe kujja okuwa amawulire gano nti byonna bigenze. Oluvannyuma olw'okuviibwako byonna bye yalina, Yobu ono n'afuna obulwadde, n'alwala nnyo, olususu lwe lwonna ne luggwawo nga lujjudde ebiwundu, naye nga yeebuuza nze atalina musango, nze atya Katonda, lwaki ebizibu bino binzijidde? Naye n'asigala nga atya Omukama ng'amutendereza, ng'amugamba ssebo gwe wampa bino byonna, bw'obanga osazeewo ate obitwale, erinnya lyo ligulumizibwe. Naye jjukira Yobu ono teyaliyo mu kafubo Katonda ke yalimu ne Sitaani ono, ng'ebintu byonna bitandikiriza okumugwako. Naye olw'okuba nno teyamanya kyaliwo, tekyamuleetera kwemulugunya nnyo, tekyamuleetera kuggwamu maanyi, wabula yasigala atendereza Omukama.
gwe wampa bino byonna abaana benina gwe wabampa ne mukyala wange ono gwe nina gwe wamumpa ebintu byonna byonna bye mbadde nabyo abalabe badde batunulire ne bagamba nti gwe nga weesiimye byonna byonna gwe wabimpa bw'obanga osazeewo ate obitwale erinnya lyo litenderezebwe erinnya lyo litiibwe mikwano gya Yobu bajjanga ewuwo okumusaasira nti ng'olabye obadde weesiima nnyo naye nga tokyafaananika Yobu n'abagamba sirina musango naye mukaba bwatyo bwasazeewo erinnya lye litenderezebwe mikwano gye nga gimwewuunya naye musajja gwotegeera bulungi tuyinza kubanga ofaanana bwoti ng'obadde olina by'olina ate n'osigala ng'otendereza omukama oyo ate kugamba abikuggyeeko oyo mukama gy'ali ddala katonda kika ki oyo yali badde akuleka mu ddembe lyo Yobu n'abagamba nti nze mmanyi ng'omununuzi wange mulamu bw'abanga yasazeewo ajja kwolongera okusalawo era abinzirize bwe kubanga kwe kusiima kwe naye bw'abanga asazeewo mbeere mu mbeera eno agulumizibwe atenderezebwe ne mukyala wa Yobu n'amuvaamu n'amugamba katonda kika ki oyo gw'otendereza akuletedde okubonaabona lwaki tomuvuma n'omwesonyiwa n'ojja n'okkiriza okufa kubanga tokyayambibwa bwe nawe n'oli awo toliniko ayamba nange nkwetamiddwa olw'embeerayo Yobu n'agamba mukyala wo oba onvaako tambula ogende naye nze nyweredde ku katonda oyo eyantonda gwentegeera gwensinza kubanga wabanga yasiima nampa naawe gwe yakumpa wabanga asazeewo ambonyebonye bw'ati kyonna kyonna kyayagala kikolebwe era Yobu mu kusoomozebwa kuno n'alaga nti yali munywevu nnyo n'afuuka ekyokulabirako ekirungi mu bantu bonna bonna abaali bamwetoolodde nga bamwewuunya okusigala nga yali munywevu nnyo mu kukkiriza ne mu kusoomozebwa kuno. Abooluganda abaagalwa, essomo lino lijjayo ekifaananyi ekirungi eri akatonda ono gwe tutendereza. Tetuzze wano mu ssabo tuze kusabira naye tuzze okutendereza omukama oyo omulamu era nga tumuwanjagira Ssaalongo ono gwe yatujje ku maaso amutwala eyo awali obulamu nga takyaddayo kufa takyaddayo kubonaabona yeesime naye olubeerera. Tuddemu amaanyi abooluganda newankubadde nga akaseera ke tulimu kakusomoozebwa ebibuuzo bingi nnyo naye ta ansa ntono nnyo. Toyinza kufuna ansa lwaki Katonda yasazeewo Ssaalongo ono amweddize. Katonda toyinza kumubuuza nti lwaki owange bw'abanga teyatutte Ssaalongo yali tuttaani. Kitegeeza ye yeesiimidde amweddize kubanga yabadde asinga okumwetaaga mu kaseera kano. Twongere okumusaba tunyweze okugenda kwa Ssaalongo ono kuleme kutumala mu maanyi nti Katonda empisa ze si nnungi atutwalira n'abaffe wabula tujjukire nti no yatuwa ate era yajja okusiima atuwe n'ebirungi byonna bingi. Tuleme kwemulugunya nnyo naye tukkirize embeera ezze tukwatize wamu twekubagize tuyimirire ku magulu gaffe okuzzaamu abantu amaanyi n'alongo ate n'abaana ate n'ab'enju bonna omukama abanyweze mu kaseera kano k'okusoomoozebwa. Okukkiriza kuddemu kubeere kunywevu newankubadde nga kukankanyizibwamu mu kaseera kano. Omukama ayongere okubagabirira ate abanyweze abongere emikisa gyonna. Tuwulidde mu Vanjiri eya Yowaana Yesu ng'agamba abaali beetoolodde Maliya naawo mu maka ga Laazaalo. Laazaalo yali mukwano gwa Yesu nnyo era Yesu yali amanyi okukyalayo okufuna okubudaabudibwa mu ngeri ey'enjawulo. Yakolanga nnyo emirimu naye nga bwe bagende wa Malita ne Maliya wamu ne Laazaalo mikwano gye ng'afuna essanyu ng'afuna okubagizibwa. Naye yali ku mulimu eyo Laazaalo n'afa ate nga baali bamutemezaako nti munno tali bulungi mulwadde. Naye abaakyali ne bamubuulira nti yafudde. Awo Yesu bwe yafuusaawo obudde n'ajja mu maka ga Laazaalo ne Malita ne Maliya. Naye nga Laazaalo nga bwe tuwulidde ng'amaze ennaku 3 mu 5 naye yali mukwano gwe nnyo nga tayinza butajja kuba kubagiza mu ngeri ey'enjawulo. Bw'atuuse Maliya bw'ategedde nti na mukwano gwa Laazaalo atuuse najja n'amugamba nti mukwano gwe yafudde yakamala ennaku 3 mu 5 naye tetwakuyita tewalabikako twamuziika dda katakyafaananika. Yesu neyenyamira nnyo omutima kubanga mukwano gwono Laazaalo yali takyaliwo ate nga n'embeera gy'alimu banne ebamazeemu amaanyi nga takyasobola kuddawo. Naye mu kafubo akabadde wakati wa Yesu ne Maliya ono wamu ne Malita, Yesu abakakasizza nti mukkiriza nti nze nina amaanyi aganaazuukiza Laazaalo ono. Maliya n'amugamba nti ssebo tukkiriza naye mu kaseera kali si kati kubanga twamuziise dda takyalina bw'ali omubiri gwaweddewo dda tosaana kusembera we twamuziise. Yesu n'abagamba nti mukkiriza nti nekisoboka kubanga nze kuzuukira
nze mazima ate nze bulamu akkiriza nze talifa emirembe gyonna mu maaso g'abantu ayinza okulabika nga afudde naye nze agenda kuba wamu nange ennaku zonna ezinaddirira mu bulamu obutaggwaawo yesime nange olubeerera nababuuza nti ekyo mukikkiriza ne baddamu nti ye era evanjiri endala egoberera eno tulaba nga yesu yasemberera entaana ya Lazaalo n'amukoola n'amugamba nti Lazaalo n'avaayo mu ntaana nga ngeri gye baali bamusibyemu n'avaayo n'ayanukula ng'azzeemu obulamu ng'azuukidde mu bafu abaali balinaanya abaali bazze okubagiza ne beewuunya nnyo omusajja ono yeyina n'amaanyi okuzuukiza abafu. Abooluganda baagala Omukama ali makati gaffe tulimbudde bw'amatuuka tulindirira okujjako omulokozi essaawa yonna tuddemu amaanyi Omukama oyo tumusembere atukubagize tumanye nti no ye nannyini bulamu bwe tuba nga tuvudde ku nsi yalina obuyinza okutunaazaako ensobi zaffe zonna naddala ebintu bye tukola nga tebitusanyusa ate n'atusembeza gy'ali ne tuva mu kubonaabona ne twesiima naye olubeerera. Naye bino tubikolerere nga tukyali ku nsi tufube nnyo okulaba nti tweyisa bulungi. Ensi yaffe ejjudde ebikolwa ebikyamu nga bwe nayanjudde nga ntandika. Abantu tebakyalina nsonyi, tebakyalina mpisa. Abantu tebakyagala kubuuza ku bantu bannaabwe ekikundi oli otya, tebibakwatako. Ebintu ebifaanana ng'ebyo tusaanye tubyewale tubeere ne bantu bannaffe. Okubudaabuda munnakulinaanye naddala nga yeetaaga okuyambibwa tekyalibadde kisinga obukulu kyetwalibadde tukulembeza. Kubanga sinafuuka mu Katuliki oba Musiraamu oba mu Protestanti n'amadiini amalala, obanga sinayitibwa Muganda, sinabeera Muganda oba eggwanga eddala lyonna, nsooka kubeera muntu. Kati okubeera omuntu kyalibadde kinsindiikiriza ebbanga lyonna okulabirira muntu munnange oba alowooza atya oba waggwanga ki oba wa ddiini ki, ebyo ng'obitadde ku bbali. Okubeera nti muntu kyalibadde kituleetera okuba kukwatirwa ekisa. Abantu bangi abeetaaga obuyambi bwaffe naye ebiseera ebisinga tetubasemberera tetubagirira kisa. Tusabe Omukama nno mu kitambiro kino ayongere okutugonza emitima. Ekigambo kyatuliisizza kitugula amaaso okutegeera nti ye Katonda alina amaanyi okutubeeza ku nsi ate n'okutuzaayo ewuwe. Awo nno tumwesige tuyimire ku magulu gaffe. Omukama oyo tumukulembeze okukkiriza, tumwagale nnyo ate empisa zaffe ze tweyisaamu zituteeketeeke okumusisinkana nga kaseera katuuse. Omukama abeere nammwe. Abakristu tubasabire banywere mu kukkiriza ne mu kusa ekimu. Tukikusaba ayi Mukama. Ensi yonna Omukama gitaase akabenje ak'entalo. Tukikusaba ayi Mukama. Baganda baffe abatalina kalimu, abatalina mmere, abatalina we basula, y'omuzadde wa bonna abadduukirire. Tukikusaba ayi Mukama. Omugenzi ono Ssaalongo Kingi Paulo eyafunidde abatisibwa ensigo y'obulamu obutaggwaawo, Omukama mugatte ku batuukirivu mu bulamu obw'olubeerera. Tukikusaba ayi Mukama. Omugenzi ono Ssaalongo Kingi Paulo eradde omubiri gwa Kristo emmere y'obulamu obutaggwaawo, Omukama muzuukize mu kitiibwa ku lunaku olw'oluvannyuma. Tukikusaba ayi Mukama. Baganda baffe bonna abali mu nnaku ne muyinike bafune okuyambibwa n'okukubagizibwa. Tukikusaba ayi Mukama. Ayi Mukama, okwegayirira kuno okkiriza kugasa emyoyo gy'abaweereza abo n'egy'abazaana bo. Naddala Ssaalongo ono Kingi Paulo gwe tusabira obatebe mu nvuba z'ebibi, obatuuse mu kwesiima okw'olubeerera. Tukikusaba mu Kristo Mukama waffe. Baganda bange mwegayire Katonda Patro muyinza wa buli kantu asimbe ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza. Omukama ekirabire ekasiime akijja emikono gyo akitwale kimulemu n'entalo zino kyekitiibwa nakyo kitulase omulekere
ayi Mukama saasira omuweereza wo Ssaalongo Kingi Pawulo otusabira ekitambiro kino eky'okutenda tukikuweereza ku lulwe tukuwanjagira nga tukwesengereza bino bye tukola okunyigulula bimuyambe okuzuukira mu bulamu tukikusangata mu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe mwimuse emitima twebaza Omukama Katonda waffe gw'amatisaanira okuteekwa tuteekwa kituufu ddala mutubira n'okulokoka Omukama Paatiro omutuukirivu Katonda omuyinza buli kantu ssewannaku okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Oyo mu kujja kwe okwasooka yafundikira entegeka ey'edda y'okulokola abantu bwe yeetowaza nga afuuka omuntu nga ffe yatuggulirawo ekkubo ery'obulamu obutaggwaawo. Bw'alidde ogwokubiri mu kitiibwa kye olutulisobola okumutegeerera ddala. Kaakati nno nga tuli mwetegekera ekitukumya bwe ebisuubizo byatusuubiza. Mu kusuubira kuno tetuba tusse ekimuli bamalayika ne bassabamalayika abugiriza Namulondo abafuzi era awamu n'ennyiriri zonna ez'eggye ery'omuggulu okuyimba oluyimba okutendereza nga twatula obutamala nga tugamba nti Mutuukirivu Katonda w'amagye, 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 mutuukirivu Katonda w'amagye. Ekitiibwa kyakijjudde eggulu n'ensi, mutuukirivu Katonda w'amagye. Ozanna waggulu eyo, ozanna, ozanna. kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu gw'ensolo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mu ebifuuka ebitukuvu tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awo abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Kabaka bw'onzijukiranga, Kristo nzijukiranga, ng'otuuse mu bwakabaka bw'onzijukiranga. Era bamala okwekya ekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'awo abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti ne kaliisi y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera gunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunzijukira. Kabaka bw'onzijukiranga, Kristo nzijukiranga, ng'otuuse mu bwakabaka bw'onzijukiranga. Ekyamagero eky'okukkiriza ayi Mukama twatula okuzuukirako kutuusa lw'olijja. kale naye Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukoleza omugaati gw'obulamu ne kaliisi okulokoka nga tukwebaza bwatugwaniriza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayidde nnyo nga tukwesengereza babagaba n'omubiri n'omusaayi bya Kristo mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira ayi Mukama ekereziya obunye enkulungo y'ensi mukize n'okwagalana wamu ne Papa waffe Francis ne Ssaabaepisikoopi waffe Pawulo Ssemwogerere n'abo bonna abaakawulira mu Soso ne mu Diakoni. Jjukira omuweereza wo Ssaalongo Kingi Pawulo gw'oyise ave mu nsi ajje ewuwo nga bwe wamufaananya omwana w'omukufa mumufaananye ne mu kuzuukira kwennyini. Jjukira ne baganda baffe basenga basuubira okuzuukira bakkirize bajjeejo yakaakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafuuna bwe wagiretesa mu kufa naffe ffenna tukwegayidde tusaasire tusaanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo okutenda n'okugulumiza wamu ne Maliyo Beevu omutuukirivu nnyina Katonda n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyidde obwedda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Mu Katonda Paatiro omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu mu Kristo ono mweyite okufuna n'ofuna wamu naye era muyiye mwofunira buli kyalo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Amina.
saala eno ekitafa ali mu ggulu twongere okusitula emitima gyaffe nga tusaba omukama saalo nga amusaasire. Ayi mukama tukwegayiridde tulokole embi bonna tuyambe tube mu ddembe tugirire esatu n'ekiba ennaku zonna tutebenkere awatali kutabukana kumu nga tulinda okwesiima kwatusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe bawadde emirembe gyange totunuulira bibi byaffe naye amaaso gazikwiza ku ekereziyawo kkiriza okumuwa emirembe n'okusa ekimu nga bw'oyagala bawanga anolamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna buli omu ayagalize munno emirembe. Katonda yonadde ebibi ensi beesiimye abayitibwa ku mbaga y'akaliga. Ombi n'omusaayi bya Kristo bitukuma okutuuka mu bulamu obutaggwaawo. Obudde bw'okusembera butuuse wadde obudde buzirye abo bokka abeeteeseteese obulungi. Ensulo ey'amazzi amalungi kwensena n'ennyonga ndakasidde ne bwe ddungu beera nange tondekera Yesu ng'amaanyi kuba nnyiza okubyonoona. Era yajja gyendi sigenda kumugobera bweru twegayirire. Ayi mukama nga bw'otuzizaamu amaanyi mu sakramentu ery'obulamu tukwegayiridde omuweerezaawo Saalo Mukingi Pawulo gwe tusabira mu kitambiro kino gwe wawa okwegatta mu ndagaano yo olwa bino eby'omukyamagero kino atukuzibwe asaanire okusanyuka mu ddembe lya Kristo ennaku zonna. Tukikusaba nga tamu Kristo mukama waffe. Amiina. Bebaza nnyo basebo ne bannyabo okwetaba obulungi mu kitambiro kino nga tusabira munnaffe Saalo Mukingi Pawulo ono yatufudde ku maaso. Mwenna omukama baweeremu omukisa mu kikolwa kino ekyekisa kimukoze ate n'omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa. Nze Father Victor Semwogerere nga ndi mumyuka wa bannamukulu wano ekyengera ku parish. Mwebale nnyo mwebale ddala. Fenna tulizukira omuweereza we nga Yesu naffe twesiga era tukakasa ffenna bamumanyi kalituzukiza tulizukira ffenna tulizukira
tulizukira ffe mu kitiibwa kya Yesu olw'oluvannyuma. Olwo tulizukira, ffenna tulizukira, tulizukira ffe mu kitiibwa kya Yesu olw'oluvannyuma. Bakristo baganda bange, mu kaseera kano nga twolekera munnaffe ono Ssaalongo Kingi Paulo, tegere Katonda nnyini bulamu, omubiri gwa muganda waffe ono ogunaaziikibwa nga temukyali kantu, aguzuukizanga nga gw'amaanyi ngeri ogw'abatuukirivu, ate omwoyo gwe agugatte mangu ku gw'ababe abatuukirivu, ate ng'amulamula abe wakisa, ng'okufa bwe kuwedde n'ebibi abimumamuleko, atabagane ne paatiri ng'omusomo omulundi yamuwembejja, ng'agendera mu abo abali ne kabaka ataggwaawo, abeere mu ssanyu eritaggwaawo ng'ali wamu n'abatuukirivu. Ayi Mukama tuwulire, ayi Mukama tuwulire, ayi Mukama Katonda waffe yaniriza omugenzi ono, anti waliwo omusanyi gw'okubeera ye. Ayi Mukama tuwulire, ayi Mukama tuwulire. Jjukira ayi Mukama nti tuli nfuufu, omuntu alinga omuddo ng'ekimuli eky'okuttale. Ayi Mukama tuwulire, ayi Mukama tuwulire. Ayi Mukama ebibi byange binkanga, nenswala mu maaso go naye gw'oli wakiisa. Ayi Mukama tuwulire, ayi Mukama tuwulire. Alleluya, amina, alleluya, amina. Alleluya, amina, alleluya, amina. Sikizanga omununuzi wali, ate ku lunaku olw'oluvannyuma ndizuukira. Alleluya, amina, alleluya, amina. Nze nnyini, nze ndiraba Katonda omulokozi, nze nnyini, nze ndiraba amaaso gange, kino kyensuubira lino ly'essuubi lyange. Alleluya, amina, alleluya, amina. Ayi Mukama tuwulire, ayi Mukama tuwulire, Ayi Mukama tuwulire, ayi Mukama tuwulire. ayi Mukama mponya okulaga mu magombe, gwamenya n'enzigi z'ebikomo. Ayi Mukama tuwulire, ayi Mukama tuwulire. Bwe yatuuka ku mu magombe n'obawa ekitangaala, ababali mu nzikiza. Ayi Mukama tuwulire, ayi Mukama tuwulire. Ayi Mukama Ssaalongo muwe ekyumula ekitagwawo, n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire. Ayi Mukama tuwulire, ayi Mukama tuwulire. Ayi Paatiri nyiri kusaasira, tukukwasa muganda waffe ono Ssaalongo, tukakasa nti naye alibanga abalala bonna abafiira mu Kristo ku lunaku olw'oluvannyuma, naye wakuzuukira wamu ne Kristo. Kale nno gwe ow'ekisa, ayi Mukama, wulira okwegalirira kwaffe, emiryango gy'eggulu giggulwe ayingire, naffe baalese eno okukkiriza okw'amazima kwe tulimu tukubagize, tukikusangata mu Kristo Mukama waffe. Ayi Paatiri ataggwaawo, tukwebaza ebirungi byonna bye wawa Ssaalongo ono ng'akyali ku nsi, naffe tugattibwe n'abatuukirivu mu Kristo,
bwe tunaategeerera bw'oli ow'ekisa okukkiriza okw'amazima kutukubagize okutuuka ffenna bwe tuli musisinkana mu Kristo. Tukikusangata mu Kristo Mukama waffe. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Kwasaba tukubireko mukadde waffe Reverend Father Vincent Mungalo n'omusomesa waffe tukubireko mu ngalo musomesa Margaret ate wamu ne kwaya yaffe. Bassebo ne bannyabo olunaku olwaleero ebigambo byatusobedde dda. Ssebo mukadde waffe Reverend Father Ssaalongo ono g'amazima ekiragiro ky'emisa kisaanidde. Era munsikirize twongere okusaasira Naalongo wamu n'abaana ate ne maama Sewagudde bamukyala Sewagudde. Ebbanga si ddene nnyo nga tuli mu kifo kino nga mukadde waffe omugenzi Sewagudde azaala omwana ono avudde mu bulamu bw'ensi eno nga naye avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ebbanga si ddene. Tubasaba twongere okusabira amaka gano, mwongere okuguma ng'okuyigiriza kwonna bwe kuwadde nti ffenna okufa lyekkubo lye tulina okuyitamu. Naye gwe nange weeteeseteesa otya? Pawulo mumulaba muvubuka muto, era obadde olaba nti ddala muvubuka ne waaba atambula, ate nga abazadde nga maama amulinamu essuubi ly'amaanyi nnyo, era nga Pawulo oyo yeyandibadde aziika maama so si maama yaba aziika Pawulo. Twongere okumusabira. Ssebo mukadde waffe Reverend Father tukwebazizza nnyo. Olunaku olw'Essande luba luzibu. Naawe mukadde waffe musomesa, Mukama yakutuwanga kirabo. Tusaba Omukama Katonda akuwe by'osinga okwagala. Bassebo ne bannyabo ebisinga tujja kubyogera, naye tubeebazizza nnyo abatuuze b'Enkoko Njeru zone n'abatuuze ba Mugongo B. Abasinga balowooza nti nze chairman wa Nkoko Njeru, naye nze ndi chairman wa Mugongo B, siri chairman w'Enkoko Njeru. Ssebo naye maama Sewagudde ono mukulembeze mulungi naddala mu Eklezia n'akabondo kaffe akannamba 4 aka St. Javiera. Namwe abakulembeze ba St. Javiera abannamba 4 bane tubeebazizza nnyo, mwebale nnyo, mwebali ddala okujja okubeererawo omukristu waffe ono. Mpozi ekya parking tubasaba emmotoka zonna eziri mu kkubo twazisabye zigende waggulu wali, abaserikale basobole okukuuma obulungi emmotoka. Nammwe abali wano abeerabiralabire ennyo neweerabira ng'osumulula kataala weesigamye omupiira, nkusaba security eri gguluggulu, tubasaba muleme kwerabira kwa buntu, naye tusobole okulaba ng'omukolo guno ku mbaga ya munnaffe oyo mulamu bw'ensi eno tusobole okulaba nga tumwerekera bulungi. Ebisinga tujja kubyogera mu maaso eyo. Ssebo mukulu nja kukusaba ojja oyongere okututangaaza oludda olwo
naye nga tubebaziza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okwetaba mu kitambiro ky'emmisa. Amanya gange nze Mwami Lutaya Godfrey nga ndi chairman wa Mugongo B, ate nga nze webyenkulaakulanya kisomesa ky'e Mugongo, ate era ez'omu ku bakulembeze mu kabondo kano aka St. Javier Ssebo mukadde waffe Faaga. Ssebo mukulu kankusaba otwale mu kitundu ekyo. Neyanzanye Ssebo neyanzeege basabo ne bannyabo ne ssentebe waffe naye tumukubireko mu ngalo. Ate era twongere okusiima Reverend Faaza olw'omulimu omunene ennyo gwatukoledde olw'ekitambiro ky'emmisa kyatuwadde naye tumukubireko mu ngalo. Ssebo omukadde waffe tweyanziza nnyo taata, tweyanzeege olw'ekitambiro ky'emmisa ekituweereddwa. Omukama akutuweere nnyo omukisa awamu n'ekkwaya yaffe mu maloboozi amaseenekerevu. Bambi mwebale nnyo mwebale, tubakubireko mu ngalo bannange. Basabo ne bannyabo kitalo nnyo, kitalo ddala. Nange ku lwa famire ey'Abendiga erinnya eryange yenze omusumba Bosa Francis, abasinga obungi bamunyira Nanfumba, nga nzaalibwa omugenzi Thomas Kiwuuwa agalamidde ku Mutala Mabuye. Ku lwa famire Ssebo taata nga famire naffe twala okwebaliza ddala nti Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala okujja n'otuwa ekitambiro ky'emmisa, era twategezeddwako nti n'enkya essaawa 9 era Ssebo mukadde waffe tujja kubeera naawe, era taata tujja kuba tukulindiridde okutwongerayo ng'osabira omwoyo gw'omugenzi. Ono naafudde nze ate abeera mutabani wange olw'ensonga nti mukulu wange gwe twaziika ekyagongobola yamuzaala. Ennyike twakisazeewo tukisibe wabbali olw'ensonga nti tulina ate okutambuza omukolo guno oba embaga ya muganda waffe esembayo okulabika ng'etambula bulungi. N'olw'ebigambo ebyo Ssebo ne bannyabo tugenda kuziika enkya essaawa 10. Muwala wange Namazzi sooka ojja wano katono. Tugenda kuziika enkya essaawa 10 naye emmisa nga bwewedde tugenda kufunayo meeting y'Abendiga. Mukama batuweere nnyo omukisa. Ssebo Ssebyuma kansabe